Mwasibye mti abatulaba ze Jonas Sentongo mbaniriza ate nateko mukutu gafu muganzo gwa Tindi Files gone akatwengako ngende ddala maaso n'okubanga ate o subscribinga ene nsibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Well, olunaku olwaleero tukoledde wano kusula moto baliwo okubanga ate bakuguza emmotoka empya kosa nezo enkozeseeko basangibwa waneno Makindye opposite n'amafuta ga Africa Oil abetaze okirira waneno nga wakava masangazira ku luguudo oludde Salama we bali Sula Motors. Wewa otegatiddwako mukyala full figure tugenda kuba ate tuanalyzinga ensonga ezimu ku ebyo ebirabiso kubanga ate bibaawo ntandikwa ya wiiki eno naye ate tunagenda ddala maaso kansaba ababuuzeko ate tulekere ekyo kitulese olunaku olwaleero full general sibyo teyo nnyo. Ndi bulungi oli otya Sebo Sentanga. Ndi bulungi gigenda giti. Kiwa kya mukama robeero bulungi. Okyebaliza Katonda bulamu tuyitamu bwakusomoozebwa bangi bannaffe batuvudde ku maaso abalaba balwadde abalala bali somewhere but tebali bulungi naye mukama robeera nga obulungi omwebazanga bwebaza so kyebaliza Katonda kyokubanga oli bulungi ddala. Bigenda bitya? Tugezaako alhamdulillah Mungu mugagga. Tugezaako tukola bagaya abasiima ne basiima ne tubeerawo nga tumuvinga ensi bwete bweyina okubeera tolina kusiima abantu bonna tetolina kwagalibwa abantu bonna but kasofo kasinga ku kituufu gwe nosigala ng'okola kituufu Mungu akusasulira. Mungu yasasula. Gwe tokakanga abantu okwagala oba tobeesibangako gwe kola ky'olina okukola mu budde obutuufu mu time entuufu abakwagala bajja kwagala n'abatokwagala bajja kusigalawo. Obulamu bwetutambuliramu buli mu kya life is full of a challenge naye tulina kuyiga kumanya nti nno tetulina kwagala bantu bonna era nze nsaasira batanjagala bankwasa ennaku bane bagambe nti bunjagale kala bagana Yesu yazukizanga abantu ologwe ate olwo nze nakangubi waabwe obuzi bwe twafuna mu bulamu nti success ze tujja tufuna buli muntu alaba nga oli mu dream ye ofuuka mulabe we ddala buli mukama lwakusitwa nakuteekako awantu omwana gwe baleeta bana ebyokunywa bano mukama buli lwakusitwa nakuteekako awantu abalala balaba nga ofuuka bizimba gye bali so abantu berabira ekintu kimu nti ffe bimuwanana tuli blessed tulina omukisa ate tulina ate tosobola genda mu mukisa gw'oli ate siribe era teri afa mu kifo kya munne oyo aba afudde aba ali supposed naawe atanjagala weerabira ekintu kimu sirina kubeera gwe kyoyagala ate sirina kikyo you are the you am me ddala. Yes so ekyo kireme bantu kutegeera naye bajja kitegeera with time sometimes abantu abamu bagenze beezuula mu bulamu olina okwezuula twazaalibwa nga olaba muva mutula mamawo nga muli balongo naye bye mwagala nebyo byanjawulo ne muba banjawulo naye emikisa gyammwe ne gibira gyanjawulo osanga nakato nga afumira nga babiri yabyalema nga babiri ofumba yabusobola nakato bwamulemerera something like that kwegamba emikisa gyegyo Katonda alina buli nteekateeka ya muntu Katonda alina buli mukisa gwa muntu but ogwo ogunoonyeza otya ogwonoonya otya ebiseera ebisinga abaana bali ku TikTok bemazeeko emikwano neffe bane zigenda nate ne bakolimira ffe Katonda bawadde omukisa bawadde okumanyika kati ekyo nakyo kyabulabe nti gwe olemerwa kumanya bunaffe we buli n'olowooza nti nze kizibu kyo ate nga si nze kizibu kyo Katonda akuwadde mikwano ki abantu abasinga baganya okwemanya okwetooloola emikwano egibeetoolodde Abaganda balinanga engero ze bagera bagamba mbulira gw'oyita naye nkubulire ki sooka weezuule nti weetooloolera mu bantu ki nze ndabye enkubye essimu emu nenkubira Balamu mu dakiika ntono nnyo nga yatuuse dda. Yes so ebyo byonna kiba kisa kya Katonda. Kale olunaku olwaleero bingi bitwagala tukubemukko ku ttooki ebibaddewo ebirabisa okuba nga ate bikola ki bibaawo. Njagala tusookere ku nsonga eyalumizza abantu emitwe bantu bangi bennalabye bajogerako abantu bavudde okugamba TikTok eyo yawuumye. Waliwo omwana ow'obuwala mwana muto alabika asoma candidate amanyiddwa nga Ariana Sebunya BoyFriend yamuleetedde emmotoka ku ssomero. I wish you all the best. Ddala omwana asoma ng'okyali mu mikono gy'abazadde bo kijja kityaba BoyFriend okuleetera emmotoka ku ssomero ne musasamaza essomero lyonna. Ekikola kino ekyakoleddwa olaba nga gye kiri kijja kyanaku nnyo lwakuba nti gweyogerako simumanyi naye kyanaku nti nno abazadde basuula obuvunaanyizibwa bwabwe bakoma ku kuzaala ne bagana okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe. Abazadde batufuukidde ebizibu n'abaana baabwe
abantu bangi abalina abaana abagagga bangi nnyo abali masomero nga n'okwevuga nga beetwala ne mu masomero nga beevuga akeera ku makya naye yeevuga n'agenda naye nga tali too much like ng'ebyo bimalaaya byabwe naye nsaasira n'eggwanga tulina obuzibu mu mpeereza yaffe ey'eggwanga nti n'abakulembeze tebakoze emirimu gyabwe gyabaweebwa. Ministry of Education njewuunya omwana batugamba batandikira ku promo wano ne baziwera mu masomero still zikyalimu abaana bambala mini n'ebeere no mu kundi. Lwaki abantu bakola promo ma uniform zaabwe? Ekirala nti no nze nina ebintu bye neewuunya nti gavumenti esalawo ekintu like kati nga walabe ky'abasiyazi bali everywhere balabika mwabala mu kivulu kya Shiba. Simanyi lwaki abasiyazi beesiba ku Shiba. Banyumirwa ennyimba ze. Simanyi lwaki abasiyazi beesiba ku Shiba. Mbonna mubalaba opera ne waliwo ne bakozeko interview nga wagalika emimwa azeyo embaale ne mubatunuulira ne beeraga lwatu ne babaleka. Oba minisitule kyalina okukwasaganya ekyo I don't know. Kitegeeza n'obuvunaanyizibwa bwabwe babawa mu bifo tebamanyi kyakola. Lwaki temulizayininga ne muva mu bifo abasobola okukola? There are many people abasobola okukola nga batwala obuvunaanyizibwa nakola emirimu gyabwe egyo nga balina ogikola. Abasiyazi beefuza ebbanga tulina wana mabaala g'abasiyazi nga bagamba ebbato gigenda mate ogigendamu ne bakwatako omusiyazi najja nagamba how you look cute otumwa balina bayita gye masimanyi lips biki simanyi pink lips n'otunulira omusiyazi ng'akwemoolerako. Gavumenti netafaayo wadde okunyega ekigambo n'ekimu kati n'amasomero we gali. Nze nja kubira mulanga minisita Muyingo wadde oli mukode mu kashi tuyambe Muyingo gw'okwanima amajenti Museveni tugenda gamba amajenti Museveni kujja mu masomero nga bali busy bwe mubanga mulimu akwatisa obuvunaanyizibwa Muyingo n'akalulu kakulema okudda ne bakolekawo lwa bulungi bwansi olw'obulungi nti okola bulungi mu masomero naye temufuddeyo kutwala buvunaanyizibwa mu kukolera abantu. Bwe muba muwulira nga temusobola kukolera abantu mulizayininga abantu abasobola okukolera abantu bajje bakole. Remera abantu abali ku opposition side nga basobola okukolera abantu. Muyingo mulizayininge. Omwana tetufa kwaniya wadde mwana ekizibu kyaffe si kya mmotoka. Singa muzadde yagimadde ba brother we oba mama we no matter what it's okay which is okay muzadde akoze mu kasente oli wadde motwale mwana we success yonna ene musobose okuyita ebibuuzo which is good but ani amuwadde ekirabe kye mu kifo ki era wa ddala singa BoyFriend yagimuwedde mu mabala it's okay no matter what tetwagala kumanya abaana bafuuka dda baseegu abaana baawuukuuka obusolo abaana bafuuka ng'ebizibu ery'eggwanga lino. Otunulya omwana oganti omwana wa 16 years nga mabere galina galinga ebiswa mu kifuba nga yawuukuuka yenna nga abasajja bamu yafuuka ddimbuka lumonde ddimbuka nga bamuwuukuula manye muntu abako bakaka nnyo owuukuuka nga baawuukuuka nga yazimba gatala tosobola kwebakibwako nono buli omu alina olulyo lwe owuukuuka n'osigala awo ekisasala ekiwunne kaka mwemuzadde biwulenge byammwe mulaba bibasaze temwagala basale byokka nze omwana wange muti motoka ngani era kuki essomero yenyini ndi showinga gwagimwetedde nkushowinga ne mama like aliyo musanyufu nnyo yazala ekiwemeneko abakoze amawulire yazala ekimpemempeme tofuddeyo okubaana b'abantu bameka ekimpemempeme ekyo bekiraga bino abaana basiramu baana bato nnyo ffe naffe bato basome bato mukama n'abaana nga bagezi tofudde ku kiwuka kyo kyonona baana ki baana ba myaka emeka sinamu sina 3 abagenda okulaba nti obwenzi butuufu bunyuma nnyo osobola okwenda n'oyenda ne kubafaana batapaka ne bakuwa emmotoka bannange tisapite kyannaku nnyo nkubira gavumenti omulanga minisita w'abaana nja kubira bala mu mulanga mwebaza mukubidde ayimukiddewo kwono ku Silver era olumukubidde essimu yange ngambiddewo immediately aduse zambanga ku polisi angambe ataddeko nagambo immediately era nga kikabira badde atuse nga ntuseeko so nja kubira ministry y'abaana ne ministry eno simanyi watevaawo ministry yimuyita integrity and biki ethics and integrity simanyi lwaki ministry yeyina okulungamya ebyennono eby'abantu okulaba nga abantu bali mu ntebe teyina kyegasiza ngetamina nti maidi n'amazzi teyina kyegasiza bantu olwo nga tomuwadde
talina kyegasiza abantu lwa nsonga ki tekoze kimala minisitule endala weziri naye mutuyambe mu masomero enyimba ezikubibwa mu masomero enyambala yambabibwa mu masomero osanga essomero ddama nga lirina pate nga bakuba okwepiica enkudi ng'efuuse enkudi dibeti z'abaana mu masomero kati nfu ezoogerwa mu masomero politics ayingidde mu masomero okulwana kuyingidde mu masomero entalo ziri mu masomero enyambala embi eri mu masomero n'abaana okulwanira abasajja omwana abibiina za akatako bw'ati n'akangabaliza okugulu bw'ati ku ssomero okwo ng'alina mu uniform batya nabo ne baseka n'okuseka ne bakuba n'enduulu it's okay ne bakuba n'enduulu ddala oba oganyulwamu n'olwekyo njagala okubira omulanga Minister of Education Minister Muyingo wooli tetugenda kugamba mama Jendi Museveni muyinge n'ensonga yiyo twagala essomero lino lifune ekyokulabirako mupaneshinga abantu bano n'omwana akangavulwe bwe mulyanga abaana mwe baduukuusa ennyo obusolo mubajje mu masomero mubajje mu baana b'abantu naye minisita Balamu ng'agamba mbu agenda kuzona omwana eyawukuuka abasajja mu ssomero aliwo ono omwana omulala ono gwe batembeeya kati Miki Wine gwatembeeya Balamu tukubira omulanga totwala mwana oyo mu ssomero kuba yawukuuka obusolo minisita agala muzzaayo asome omwana oyo agenda kwonoona abasomesa n'abaana banne kwatasobola kubeererawo nga tebamulinnyidde oyo yawukuuka nyina yamwenoonera kyalinaku ate nyina ayonsa n'okuyonsa banaamulinnyiranga mwoyo oyonsa ki watuleetera ekizibu ku nsi olese n'ekirala walemwa kino olese ekirala kandi imagine abazadde kiki kye mulowooza oyonseza baani otuyonseza vampires nakazadde wa ggwanga nakazadde ki okwegala musobola okwepica munyumirwa musiyiriza muyiyana ziringitoni naye mulemeddwe okutuuza abaana bammwe oba bwe balina okukola ne balina okukoma kubaka abasajja n'obusolo abaana bwe bagenda kulwala ennyimba osanga omwana ng'awunya ekiwunyo omwana abeere mu period azimanemu omwaka mulamba lw'abasajja b'abantu omwana yeera ensi yonna ojja asanga omuntu nga ye taligenda kwogera bingi amukola ekintu eki kimu azunga ensi yonna nga tewalina ali mufumbiro nga buni amugjamu empala amuwandamu amalusu bannange ennafiize ennafu bazadde mmwe mutuuze ebyana bye musimu musesa okuzaala fena tulina abaana abakulu abalina mu masekendo abalala beevuga tulina abaana tulina ssente tetwayisanga mmwe abakalaba mu boyfriend yes baby bannange my husband omwami ku ssomero naawe omuzadde nosigala nga okimanyi abaana b'omulembe guno nze bansobedde omwana abeera asoma naye ng'anyumiza banne ku ssomero gye baba boyfriend wange yankoledde kino boyfriend wange nga talina nakutyamu nti maama wange agenda laba ebintu bino bivudde masomero butafaana n'abasomesa banyini babeebakako wewunye n'abazadde oluusi baba bakimanyi n'abazadde nyininyini bakimanyi abazadde bayingidde competition kale nze ndabira kuba n'abaana nina omwana gwenjagala infact sinza amwagala omwana wange yamwagala ennyo nnyo omwana wange ayagala nnyo omuwala bamuyita Zeira alina ne concert era mbakubira omulango mbakubiriza ogenda okuwagira oyo omuwala Zeira ng'ennaku z'omwezi 4 January mugende muwagira alina dance competition omwana wange yamwogerako era yamunjagaza Zeira alina life gy'alivinga nga ye ne mama we lwaki njagala Zeira tayambala bubi ambala bulungi tayambala mini takunama watambala bisoti bwe biti ayambala gajjampa aganene nnyo naye gano agakazi agalala agalina agagulu agangi n'aganyumanyuma agangi agakunkumuka gakunama okufa ofene gakunkumula ennyuma eringa ebifulukwa ng'olabira ddala gali mu kwetega ganoonya ate gafuna nze amutelingiyo n'ogulanga gukunkumula ennyuma empitirivu eringa ensawo y'akasasiro eringa entumu y'ekiteezi ne gakunkumula ebibeerebeere gegakola obubi gangi nnyo nnyo gayimbulukuka galinga nadizi oba galya ku mmere y'ekawanda gakola obubi gangi nnyo 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 galyayo ennamuronge galina ebigulugulu ebibi gambala bubi bw'oba okimanyi nti olina amanyuma amangi agalinga entumo y'akasasiro lwaki oyambala mini kiki ekikwambaza ekintu ekimbi kuba oyambala ekintu ekimbi amatako gakibigula gati amanyuma gakisika negakikinalaga negakikinalaga nosigala bwereere
ani yabalimba nti muli balungi nti obamanyi magamaganyuma okulaba oza lwaki bagatonda galina kubeera mu ngoye kyova asibaagala kakati bagenze ne badda mu competition nawe abasajja baagala ba competition owulira ekyekyesi bakumanya okola class ki oli mu kibiina ki omwana Zaira nawulira agamba wa 21 years ali mu senior 6 oba senior 5 senior 6 senior 6 ate wa 21 years kana yamu omubiri omulungi kuba gukozesa ate oyinza n'obutagimuweja emyaka bw'aba alina omuntu gwagamba nti mpera n'ono omuntu oba gwe mulaba naye gwe mundaba naye forever nga tabikolera ku ssomero it's okay abikolera ewaka naye wannyina naye bano ku ssomero ku masomero mu makubo buli kyemutembera ebirwadde byerere kiba kisusa owulira nga weetamwa owulira bannange ogwo oguwala gwantamye newe gulibeera luddawa oguwala onalabeko interview yako nga gugamba nze mamange namala awulira bulizimu nga na boyfriend patange nze nga gweyogeza ebyabali wasanyuka akola ati bamama nga asaana okunkola nange nze bunteke n'okundeka asaana okunkaba gwogera nga ogulwadde ne kawaali mu kamwa gulinga ogulina kalusu bw'embizzi gweyogeza kumbe gumalayo oguwedde emirimu gutudde ku bwenzi obusookerwako n'obusemba gwinamu ne promotions gwinamu ne degrees oba abaana bano bakulu bukulu si bakulu abaana bagadde ebintu ebyebbeeyi byebitabagwanidde bane family zebitalina kubanga balaba abantu abalivinga life bagadde okulivinga obulamu bw'abaserebu buli muntu ali ku tiktok yeeyita serebu ekitali kituufu noba olina following y'abantu million number you are not a celeb serebu kyeki what is meaning of a celebrity kimanyi ne serebu kijje ekigambo bakinyumungudde tekyalina makulu tekirina makulu kiringa bulaaya nze omuntu yakubiranga essimu nga eva bweru oba mu America oba Canada ng'oweesunga ogikwata nga wogimisinga naye kati gikube osobola gikuba n'omala olunaku nga sigikutte banaku bazibu tebalina makulu batusumbuyira bwerere tebana nakiddako ogikuba nengitunuulira nga evuga enamba zebweru nga njagazaaki weekanga yakusabiriza bakuba oluseke okusinga ate abalebe batukuba oluseke wano bebatukuba mwatta oluseke muyinza okugamba nti nnimba era nze nabakowa sikyabawuliza abannabulaaya bammwe tobadde wano nga waliwo agikubana nga sigikwata owaayi mulabye alemeddeko neŋŋamba owaayi bw'oleetanga ebintu ebyo mu kamera bijjeeko sitiika zisirangira abantu batansasula naawe abaana bagadde obulamu bwa competition n'obulamu obugamba nti baagala ebyobugagga baagala okulivinga beita baserebu banandaba era bannange era ayina okugenda ayina ovuga emmotoka ayina okweyazika ayina obulamu bwebakolerera buli fake life batambulira mu dinayo it's a pity so much beita baserebu what is a cerebu tamala ntumande ekigambo serebu kikolimu kirawo kikolimu serebu tekikolimu osobola okuvunula ekigambo serebu celebrity buli ali ku tiktok asitafuna abantu amufollowing basatu nayeyitirawo abaana b'abantu walabe no yagamba mbu nja kulepinga omwana male mutte batusovuma ye bananga omuvubuka oyo bakola buli kimu omwana yavumanga kabaka John bunaku naye bunyanga naye abamuwagira era alina bimalaya nga byeyimbyayimbya oba byaddawa simanyi byafa webyekoza bichallenge byeyimbyayimbya ebyo bikaze byadibadiba ebyo byadiba ebyawumba sikyalana biraba waliwo neyatambulanga ne mama black man yaluwo oyo simumanyi nze nawanga benjeera batalina byakwata bamanyi bazungana takyatamba naye nabo bewala n'okamala bane mama black man oluzungu nga lwamulemye Dubai yalyanga emmere yalyanga yambiro yalyanga yaki yalyanga muddaira banna walyanga muddaira ani muddaira yo ku Mpombo restaurant osobola okwogera Oluganda n'ogifuna olwayo lwakutetenkanya oluzungu walulabye ndaba munsekerera buli naku sekerera gwe bamwadde akazi yatandise kubuuza mwana omwana yamuvununidde yebuzabuza n'omwana wabusobola nno naye yebulizabuliza ku mwana ate olugoye n'alukwata n'alusikambula ate waluma enjala lwakyogera olulimi lwo lwaki muswalira ennimi zammwe oba oli mukikuyu yogera olukikuyu oba oli mukonjo yogera olukonjo oba oli muganda yogera oluganda omunankole oli wadde mba kwogera olunankole omusoga koba olusoga wazira nsonga baba
aye wepanka ku luzungu iwano nti omuzungu bwe mbagamba wano nga munvuma walabye olaye waswadde. She's not a English. I'm not omu English. Namwenga yebuzabuza bwe yemola bwasika olugoye ate webuza ku mwana. Yamubuza agambye ki? You baby, you thanks the people. Kale nga ayogera nnyo ebigambo byabuze. Nga tufundikira ensonga y'omwana ono. Black man nga nkwagala nnyo balekola lugambo. Ne Uganda gyabwe ekunyiriridde. Ofunye ne ku ngoye zikutuka amagumba kati munnanga ogabika. Anyirira. Nga wali bubi nga n'amazama. Tegaliiko nnyama. Uganda gyaje mwavumanga bleedinga. Muddebo mugivume. Ageze mama Black. Wafuna ekitanda kipya eddembe lyalina mu Uganda liraga. Baye Dubai. Nawe lutuuseewo. Njala balumire Dubai abantu abo. Bayo olaba wafuna ekitanda ekipya. Ayina n'ewaka takyasuzibwa. Apartment. Takyasuzibwa. Kigamba ali asuzibwa. Obijjawo. Iyi. Naye nze nkaagala bambika surprise. Tekayina buzibu ka surprise. Kale nga tufundika ensonga y'omwana ono n'amasomero. Omwana oyo ngivumirira 100% nkubira minisita omulango okuyimukiramu okulanga ebintu bino bikoma kubanga gye twongera tuli mu kutatana ggwanga. Omujja omuto ogulaba bino tugenda tuka ekiseera nga tukyasa kutayiza bino kubikomya. So tutandikira wano okukomya emize gino emibi n'okulaba nga abaana abato tukkirira mu masomero okubalaga ekirungi kye balina okutambulirako. Kijja tuyamba okulaba nga ate tukuza emigigi emituufu. Naye kati emigigi gifudde. Abaana tebakyagambako mu masomero. Abantu tebakyababula abaana mbalaba bavuma bakitaabwe. Mubalaba bakuba ne bakuba. Era basikambula byebyo bivuddeeyo. Kubanga abantu tebagambibwako baana ba kitalo nyo mubafudde ba kitalo. Masomero ba kitalo. Kitandikira mbazadde abazadde be bajinyize nnyama. Era kirina kuva ku bazadde omuzadde wenna wooli. Omuzadde wenna wooli. Gezaako okulaba nga at least okwata omwana wadde omwagala. Wadde omwagala otya. Laavu gifune wekomye omwana olumu ajja kukaayira. Nabyeko wano omwana akaayidde abantu. Aluwoyo. Waali bamwagala nnyo ne batigisa omwana. Namulanga avuma kisawe kanywerako waragi kaleka obutamatama. Mutegedde ku maawo. Mutegedde. Omwana waatuukira ovuma kitaawe nga mulamu bw'atyo. Oba babanga muvayo. Nabyo mugamba nti mwagala abaana. Yagala naye funa wookoma. Okwagala si kwonoona. Omuganda agamba suula omugwonoona omwana. Abantu bangi baagala abaana baabwe. Nze ndaba abaana baba president sanko muntu yali abakubye. Ne mu mulaba abaana b'enneeyisa gye beeyisa. Abaana baba minisita. Mulowooza abantu abo tebalina baana. Balina abaana abo. Tebakwidde mu bugagga. Ennyo sente. Mubalako nga baliwe batyo. Abaana ne beeyambulanga buli lunaku. Wali guno oguyimbi ogubi guno ogutanyuma kulaba guno ogwali gwetunda. Bwe gwalaga obusolo gwalowooza nti gwa bbeeyi. Nagweyo ku show oba Pate. Nga gwambaddeko osima makugunyu gonna gali bweru. Okukaza ogwo gwaka gwena n'ebizimba mu nnyuma. Gwaka gwena ebirwadde gwagala kufana bantu. Ogwakoze gutya? Gwakunaamiriza ennyuma embi bweti. Kaadi zaaki zino. Presidential device. Sente. Zengena ku mbaga ezitaliiko sente. Nze sigenda ku zitaliiko sente. Olaba? Ogukazi ogumunange bwe gweyambula ne gulaga obusolo guloza gwakola erinnya. Gulu ogwo nga sinnagutegeera. Oguzina gulinga ekkutiya. Ogumanyi? Gutufuukidde ekyewalula. N'olwekyo nze minisita simanyi kyetegeeza bannange baminisita simanyi kye baliko. Ogukazi gwakunkumuse jjo mbuku Pate. Gwaka gwatunda mu psychological gwetunda. Ogamba ogwakatambi. Ogwo ogukazi gwakatambi. Gutunda amanyuma ago. Naye ndowooza gwetunda mu style. Guba guli ku display awo. Olamuze otemese. Kati gwaka gweteze basa. Yeranga. Gwaka gweteze abasama naye abasama nga bagwamu kati abasama basamavu. Tebakyali basama kati tubayita basamavu. Enya twalimalayo bakiyitanga basamavu. Kati basamavu. Kyali basamavu naye nga mu kisalako nti basama. Basama. Kati awo kabeyeetega. Tyovola babaleka mu maloogi. Ne babaleka mu luumu ne bakozesa amaswani n'amasuuka. Kusamaana n'abasamaavu abo bemuyita abasama. Bagula ebijegere n'ebisaawasawa n'ebigatto. Kasaba mbala enjegere ng'embwa mu bulago. N'ebigaalubindi. Kasaba agagaalubindi ng'omanye kyesisabaavu. N'ebijegere by'embwa mu bulago. Ng'omanye ebyo bisama.
Agaga nene gaga rubindi. Gale nga tuvuddeyo. Waliwo akavubuka akabadde keefudde ekirala ku app okwo. Oba ke ka silver. Nalabye kakwatiddwa oluvannyuma lw'okuba nga kavodde omwana okumusobyako mbwate olumala kamutte. Abaana bano obuvumu babujjawo obukola content bwaki. Kyenkugamba nti abaana beewadde eddembe lingi bayita baserebu. Bwawawo ku trending abanoonya ekintu ekitumu trending. Kyazzaako. Omuvubuka oyo namulaba dda ne muwawaabira. Era mbadde nina fayiro ye. Omuvubuka oyo namulako ng'akutta abawala nga bapaladinse nga beebakako. Live. Neekwata akatambi. Yalina madamu wa Rufai era yandagidde wa Rufai gyali. Yalina omuwala era ali kadama baize yali mukima bamwita madamu wa Rufai. Rufai kwali kuno. Kwali kuno andagidde waali. Ayogedde waali tugenda mujjayo. Minister gabe bamuleete. Ne bakwata videos nga bakola sex live. Nenga n'abaana bali bakola sex era bali bato. Era yakolako video endala nga akutta omwana n'agamba kino nja kirya. Yakijja kirya kino nja kirya. Yali mwana muto. Yali mwana muto. Ekitegeeza nti mizeeje agikola asobya ku baana abato. Kafa obulaga nti asobola okwebaka ku muntu n'amaana amutta. Lwansonga kyatungako nga yebaka ku bantu. Obujulizi. N'olwekyo nebaza ministry y'abaana bwenkubidde Honorable Balamu ayimukiddewo. Nanze namu nangamba immediately ngenda kubanga nkutusakawo presidential advisor. Era kikaza akosezza okuntukako zibadde ntono nnyo okulanga fayo tujongeramu amaanyi esobola okutambula. Nze siimira mu kintu ekitaggwa. Nze ate nyimirira mu kintu mmanyi n'okimaliriza. Kyenkumanyike. Ndaba ekisookera ddala omwana no wa mukwano gwange naye ng'aludde alinga brother wange. Long time friend bamwita Tyrone musajja awangalira mu UK. Ate jjajja ne mama wa Tyrone mukwano gwange awangalira California. N'omukyala Nuru azaala omwana oyo mukyala wa Tyrone mukwano gwange. Mikwano gyange girudde long time friend abafuuka nga ba brothers and sisters. Kyale kinkakatako era Tyrone we yafuna ekizibu ekyo yankubirawo essimu immediately ekiro nampeeza zi video nampeeza buli kimu ne mugamba ngenda kwesa obuvunaanyizibwa bwange obwampe obwanonesa ku president advisor nkole kyensobola era nakoze kyensobolako ne moving kati we tuli minister abatuuse mu department ye awo nange mulekera responsibility nanga ate nempumulamu nenkwasaganya ne omuvubuka ono kigambibwa okubanga si kino kyokka kyabadde kye okubanga ayimuka mu nsonga naddala ez'eggwanga nga zikwata naddala ku baana era mwama ne ku musango wa Nicole yayimukirawo nebaza Erigon Company yes avaayo n'akwata emisango okudisa abantu empisa okulaba okutyobula eddembe ly'abantu nga muntu asigaza eddembe lye Honorable Nahabwe Council Nahabwe akikola mu bwangu ne lutalo Erigon Company. Thank you so much Nahabwe Erigon Company. So onkubira police omulanga okulaba nga oba ne ba state n'abalamuzi mbakubira omulanga ensonga nga zino bazikwate serious kubanga oli mulamuzi naye naawe oli muzadde omuntu eno ajja kukola ekintu kino ku mwana ono maybe kuwo ojja kusanga omwana wa brother nga gwe bakoze we bati oba wenyini gwozaala kuba naawe ovaayo n'ogenda ku mirimu gy'eggwanga n'ova ewaka abantu we bati muleke bakwasa kisa tetugenda kutereeza ggwanga kubanga beiro basobola okufuna beiro bwe kiba kisoboka mubamme beiro mubawa ebibonerezo ebibagwanidde basaavinge abalina okusaavinga basaavinge maybe abeere ku University of Understanding aveeyo ng'akoze eki ng'ateredde kyannumya ennyo okuba nadde njagala mutwala Madubala waali Madubala yowa akole baby class agende mu top ne P1 agende tuwa ku University of Understanding Madubala ali ayita buyisi bibuuzo naye Madubala yawo akisa ke kajjiddaawo Madubala aliwa ayina okubeera nsonga kino ezimuvunaani ojja kuzimanya with time bangambye nti omuvubuka ono si kino kye yasoose si kino kye yasookeddeko ekyokuvuula zavuula abantu buli muntu amuvodde ate alumba banna abato kati namulako ne Patricia ng'agamba singa kifa olulimi lwe ali ne maama we bambi kife kikwate boto nga kifu President Museveni yamuvuma dda bingi era ogenda ku mukutu gw'obisangayo ate abikola akigenderedde ate n'abirekayo n'alaga nti wakitalo nnyo abadde alaga abantu tabeera muno mu Uganda naye nga ffe twamukwaddeko dda investigation nga tumanyi waali ng'aleeyo mu Jomaayi ate manyama alina kabuca kalufula ate manya dda fayiro fe obeerayo bino bye mbagamba mbu ngamba komya kintu mu seconds 3 nkikomya
mbera sirimba mbera serious ne just mbanko yambe buyambi ne just ignore them ne nakuzendoza zabadde ziweddeyo. That is too much because buli muzadde wali nawe asubira okuzaala nawe alina kiganda kye kito nawe mu sister alina kyana bwe kito kyakifaananyi kiki ekikujjira at least okugema kukira okuwonya ddala tumugeme mangu osanga abazadde banafuna ku buweerero kubanga nkunyonyodde si kyekisoose yeebakako ku bantu naye bakakuba ne yeekwata akatambi bali live naye baka ku bantu nga tulaba naaluma amannya agataliimu agasobyako basobe oba yabakwata bagira beeyagala kyonna kyekiri tokkirizibwa bagita public nonsense tokkirizibwa kukola sex in public otulagati it's a public nonsense is it musango gye guli otulagati bakuba nti abantu abasinga bakola emisango ne batamanya nti bali mu misango abamu tuleka baleke naye emisango gibeerayo so katutulangeko ffe tukoze ogwaffe Katonda ajja okusala ogusembayo ekiyala kati nze minisitule y'abaana kasite eyingiddewo department eyo y'abaana enange kati mpuguddwako ne bazanko balamu kati mulekedde responsibilities atwaye eddala omusango mu maaso namusaba akwate n'omwana abeera ne enule mwanje omwana yefuula omusiyazi oyo gwe mwita Bianca era nko balamu nkuddamu kugamba kwata Bianca ne enwe mwanje yenyini omukwata abeera naye wano nakiwala kingi yakwata fresh kid ng'agenda mu biviro ekiro mwenna banamawuli mwagane mulaba namuterawo n'enkola ennungi eyimukkiriza okusoma n'okusigala ng'akola naye ng'etteeka ly'abaana eddembe ly'abaana obutayonoona baana balala bano abaana lwaki mugamba nti tufaayo twebawo twononera abaana baffe abakuze ng'abantu balamu ganagana gwana gumu kujja mu family ne gukononera abaana bonna gwe weerekeza bokuzizza obulungi twerekeze ebintu bingi okuza abaana baffe nga bantu balamu ne tubakuyisa mu community nga bantu balamu bategeera balina bawa abantu ekitiibwa kati omwana omwajja mu community just omwana omuwaati nga bwolaba oyo omwana ow'ebibere Nicole asobola okugenda mu community emu yonna n'agisaanyaawo bonna n'abaleka nga tebali kyekimu so naye ekifo kyobola tulwanagana ensonga zino zigende kuleva eddako lwa nsonga ki kwewala bintu modulo nga bino anko bala nkukubira omulanga tusaasire ssebo tozza Nicole ku ssomero Nicole agenda kwonona abaana bonna essomero ddamba n'abasomesa era nkikugambye n'okkiriza bw'oba tomutwala butabika mutwala ekyankwanzi amufunira ekyakukola mutwale mu bufumbo marriage amufunira ekyakukola ka bizinesi nga akakole tasobola kukola tasobola kukola talikola oyo amanyi omulimu gwe guli gumu we guli gwakola kabogazi omwana bagere bamuwa omulimu ogwa buli lunaku afumbirwa azaaleka ajja kukkakana era boogera ku Nicole mbasaba mulekeraawo mwena temusaide Nicole musango mumuleke omwana w'omukazi mumuveeko this time mu Nicole tumuleke akakyama amamera ukagula kamenyeka mumenyesi Nicole tumuwa omusajja bamuwase baterere bamuwase mmanyi nti omwana nalaze mu maka ga gundi ali wano yes ng'onsobola nga alina ne address era alabika mufumbo omwana tabeera na nnyina yatuuka obutabeera ne nnyina abadde mu maka nga kanaana ate wa kurusumu ate wagundi simanye wani that is no sense omwana alina kasita akulya mu maka agasukka mu 10 aba avudde ku levo y'obwana kasita omwana ayita mu mikono gisukka mu 5 buli wamu atolawo miseja webale nnyo kati aba takyali mwana kati bamuleke omwana afumbire bamanye nti alina address wasangibwa katumusabire naye omuza mu ssomero alina n'abaana b'abantu abalala otwala walinayo eriri eryomu ozinga n'omutwala mu ssomero lyawakali ewuwo kale obubaka obusembayo eri abo abakozesa social media obubi abantu abakozesa social media obubi tubagamba just beddeko mukendeze mu lulimi ala nekyokukula n'okutegeera kya buntu omuntu okuwa n'otegeera ne weebulya n'ogamba enough is enough ebisinga mbikoze sifunyemu gatta oyawuzeeko bw'ogatta n'oyawuza n'ogamba we nafuna nnyo abantu nafuna ki sirina ke nafuna following yange nina abantu emiliyoni nnamba emiliyoni eno wenkuba essimu ninako abasobola okumpa emitwalo 10 abantu 10 tebaliiko giyiwe no giyiwa kyusa n'amannya kazuka essimu kyusa address baba kuyamba ki weebuuze bw'abantu bwe baba bakusibako buuza bwe bansiba mu miliyoni y'abantu gye nnina
nasonda sente bano bampa abampa gawaga nti no naw obakozesa bakuyamba kyokuleka okupikira obwerere abavuma gavumenti kawedde mudda ku airport bakadde bakasaka amanya 32 yes a company zaayitiddwa nezogera amanya amatufu g'abaana balagawa bagenda batya passport ne baziscanninga olukoma oluti olowooza oli Dubai ovuma olowooza oli Abu Dhabi oli Canada ovuma ekyo kiri erigwe ojja lowooza nti nkulimba it's okay tuka ku airport nga gwomu gwe betaaga ojja kutegeera nti bakwetaaga abala bagenda banona bunonyi batuuse oyite Kenya sati waliwo gwe banonye n'okunona ne bamuleeta wano bamujeri ntunga byatabuse mundeke n'okundeka nze kale n'olw'ensonga osigenda kubanga nsukka ono siibula abantu basiibula mbagambe kigambo kimu tuli kusula motors jangu ogule motoka empya n'enkadde kusula motors ojja kusangawo Maria waali Kamoga Kayemu Mpi Lexi Nakumasagazi Mukenya Media abeerawo Tubonge Network Asanabs bonna babeera kusula motors jangu ogule motoka nkujukisa Faruku and Sons batunda ebikozesebwa mbeera ku Salt TV Monday to Friday n'omukulu Charles James Senkuga omusumbalazi asubijinga abeerako ku Salt ne lunch hour ate ne pastors hour ate abeerako ne Sunday service gitu 56 naye ebeerako nkujukisa H&M restaurant wali wahaja na mubiru nti bafumbe mmere nnungi ate nkugamba nti Sozo Properties bakafulumu ttaka genda yo baguleke ttaka nkujukisa gwe muganda wange nti Bugweriyo Estate basanga wali ku Ntebe Road opposite ne kilabu ya Nyondo babasaba Bugweriyo Estate oyagala gwatako oyagala gula nyumba oba nyumba za kulema okupangisa bakusumbwa genda mu Bugweriyo Estate Free Zone International batwala abantu ebulaya n'okuwa kukyalina okufuna ku sente New World Visa Export basanga mu Dubai genda mu Dubai awa Baby Rich ate Faida nkubuzaako nnyo Faida World abeerawo wali e Dubai mu Dubai nga ku Bania Street gendawo ate obeere nga ofuna visa mu budde oba mukubire bukubizi kasimu banonyeeko ku gogolingako Faida World oba nonya New World Visa Export ngoyagala okutambula nkujukiza ndi big spend abeerawo nnyo okuwala omuzeze omulembe n'okutambuza mu Dubai monna ate ne Jose Rooms wali ku Bania Street gweyagala okumulamu daira nkugamba nti genda wali nkole big ribs obeere ng'ofuna emmere nnungi ate nkole big ribs bali n'eryo storage tour and travel bakutambuza ne bakulisa wiki namba ne bakusa wiki namba nkuzukiza gwe muganda wange nti gwe eyandiyagadde otwala omwana wo okutambulamu okuwuga n'okubanga olaba ebintu eby'omulembe mutwale wali ku Climax Emakindye ate oyagala birthday party oyina ekifo kyoyagala okutambulamu weekend oyagala gendako outgenda ku Climax wali Emakindye omwana bali madad sana nkujukiza Esther School of Beauty basangibwa ku Mabirizi Complex level ya 7 oyagala kola makeup oba kumusoma genda ku Esther School of Beauty Mabirizi Complex level ya 7 oberenga osoma makeup oberenga ate nange nawe otandika obyeko lyako styling enviri era gwe nkujukiza ekigambo kimu nti Zion Estate bakafulumu ttaka oyagala gula ttaka lya kyapa bali andagaano oyina sente mekaba kwata okuva ku 15 abaseba Zion Estate tebali bokaba ne Power Micro Finance genda mu Power Micro Finance ebyo ne bebimpalanya abasiru bali badimbuka babeera mbu tebajja kunjogerako neera ogenda okwekanga nga okutraininga balina kunjogerako at least era boogera ku muntu anfaanana anneefaananya tebajja kumwogerako agira ebinnyo oyo fulungu neera nga banoonya trending nze ndika amasannyalaze nina obulanga ate tekuliko ka million nze mbawa unity era balina kwogera ku nze okutrending nze aliko ate banayogera ku bannyawe banyuma okulaba bajjajjaabwe oba bakitaabwe biri abo byonna byeremera byavunda akama byavunda n'empatanya zavunda bampaana nze aliko amasannyalaze kyova nze alina n'obulango ekyo nkibagamba nkujukiza superstar nange ennaku z'omwezi 10 agenda kubeera n'ekyo ane kasawuni kusasa bona music wanja wate bayimbi balungi January bagenda kubeerayo nkujukiza mwana Zaira and Henry Zaira and Henry balina competition dance genda mu competition dance oberenga Blue Family bagenda kubeera gwali gyoli wenna oli bweru oli Canada oli London Sayad Bangkok oli Ludawa oli South Africa oba mu Dubai oli Denmark oba Qatar ng'osobola oyagala okwagira Zaira and Henry gula table oba gula ticket ojja kubanga ogogolinga ku Zaira dance obeere nga ate bonna obawagira abaana bato tubawagire bannayuganda tubagaze sensi yaffe tubagaze ne talent twongere okwagira talent z'abaana nze nja kuwamba bagira njagulayo ticket awo nga beko nena mu wonna wooli wagira Zaira Blue Family beera ng'obawagira ate obagaze talent yabwe
oyongera n'okwagala waliwo yankubidde essimu n'aŋŋamba friends of full figure bagirindiridde. Friend of full figure egenda mu maaso lwakuba yabagagga newe nabati mujja kumanya sigenda kuyimbira bana kugenda kuyimbira president bana ba president si yakusasula ku mulyango ode nawe wadda ssente ya table ya families bagaga family bagaga kwagala nabavu kologa ngana kakati yange ya family tuyinza nogiteeka ekisozi kuba nasasulwa si lwakituula eyinza okubeera mu state house kubanga na appointment ngenda kola muzeyi muguno maka nchai na appointment 3 namba gine emyezi gyokka 2 egiriwo kati mukwano yakwesibako mukwano friends of full figure era nga wojiwa nti friends of full figure si bakirelese friend not bakirelese of Uganda it's a friends of mine ba aja Miss Kigundu ba yaseka yasula seka yasini nkwebaza nkubide olwalero nampita nampa sente mpitirivu nange ngule motoka yes bana tuyanza nnyo seka yasini yomu kubawerera omwana wange kati go wodda onogamba friends of full figure bebo friends of full figure oba nkoze kosa toba sikoze bebo kati goyinza okudda onongera ageranya bebo yes so seka yasini nkwebaza nnyo mukama wange neyanza gono pate ka sente akawera mukwano Baffe nanga manjagala ogule motoka empya ate nene lwakwe motoka nyingi nazi parking wa nange bijja kumpaka emonje kuvugera nkuyita ntya ndibo binno etaga yakamotoka fune yalo ne kusula moto kale n'olwensonga eyo ngenda kuba mbasewulira wano nze Jonas Sentongo omukozi Tindi Files mubere bulungi mweraba iyo bakwa jipu iyo njagala yiyo mpenkoni nozisobola ina mafuta gazo